bange waliwo muganda waffe umalukiseka video gyakoze ngayogera kuba ADF kyandibadde kirungi aba NUP ne muliza video eyo ane mbako ebyokwiga bimufunamu olw'ensonga kana katambi koleka mwami Museveni engeri gyayagala okusanyawo NUP kyekibina ky'ebyobufuzi kifuukidde mwami Museveni akayinja mu ngatto nga yeebuuza butya basobola okukyetakkuluzaako talaba yalowooza nti bw'anaakozesa amasasi n'okusiba kigenda kutiisatiisa bannayuganda beekutule ku NUP kyagaana n'alowooza nti bw'anaateeka embeera ku Bobi Wine amuteekengako amagye gamukuumire ewaka amugaana okutambula amugaana okuddamu okuyimba kigenda kunafuya Bobi ebyobufuzi abiveemu nakyo kyagaanye neebuuza nti lwaki bano abantu ba mitwe minene abawagizi bataddeko embeera y'okubatiisatiisa nga mbasiba n'okubatta naye bagaanye okutya bwe bawagira mutaddeko embeera emutiisatiisa musibyeko emisango gy'emmundu mutaddeko amagye gamukuumirenga ewaka nga tafuluma naye agaanye omusajja nga Wambazuulu mwami Museveni agenza okulaba nga ebibiina tebimutaasa kyokka ate nga ye paniki emweyongera buli olukya asazeewo okugamba nti akabinja ka ADF weewawo kaludde mu ggwanga Uganda tulina okukakozesa katuyambe okutuzannyira ku Bobi Wine ono kamugyewo ayagala okukozesa akabinja ka ADF nti keekuusa ku NUP yeekuusa ku kabinja ka ADF akatigumbula bannayuganda naye teweerabira nti ADF ate be bo bennyini be tulowooza nti be bandibadde bakulembera eggwanga lino okulikuuma n'okukuuma abantu n'ebyabwe kyannaku nti ate be bali mu ADF be batigumbula bannayuganda njagala osooka owuliza akatambi kano otegeere nti bano abasajja si mmere tulowooza nti batukulembera kumbe beenoonyeza byabwe mu ggwanga Uganda bazannya byabufuzi tuseeko olw'ekigambo ADF. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amapizana bandaba mwina balamusizaako nnyo. Baganda bange waliwo muganda waffe umalukiseka video gyakoze ngayogera kuba ADF kyandibadde kirungi aba NUP ne muliza video eyo ane mbako ebyokwiga bimufunamu olw'ensonga nti ekigambo ADF kimu ku byokulwanyisa ebiyambye gavumenti eno okuwangalya mu buyinza olw'ensonga nti kimu ku byekozesa okunafuya abantu abayitibwa ab'amaanyi mujjukire nti ekigambo ADF kyekyokulwanyisa ekyakozesebwa okunafuya n'okukakkanya abasiraamu n'obusiraamu mu ggwanga lya Uganda. Abasiraamu baali b'amaanyi nga bali bumu nga bali solid ng'ekigambo kyabwe kibeera eki bweba yes eba yes bweba no eba no ng'era buli omu akimanyi nti abasiraamu abo bagambako mpozi ng'olina kyonoonya. Era gavumenti neerozaako ku bukambwe bwabwe olutalo lwe batunyumiza olwali ku Kampala mu kadde olwafiramu abapoliisi n'embwa za poliisi. Oluvannyuma olwo olutalo kwe kutandika okula ekigambo ekyo ADF naye kye kituusizza abasiraamu n'obusiraamu mu ggwanga lya Uganda wallahi Katonda yekka y'amanyi. ADF libadde ekkubo eritutte basheekhe baffe ab'amaanyi abayivu abasomesa abalungi abaayogeranga ku lw'ensi yaabwe ensi yonna nebula nti Sekagundi ayogedde olwaliwe bali mu ttaka naye ng'enfa yaabwe yeekuusa ku kigambo kye bayita ADF. ADF libadde ekkubo erimalidde abavubuka ab'amaanyi ab'omugaso eri eggwanga lyabwe n'eddiini lyabwe ey'obusiraamu mu makomera okutuusa okuba nti olwaliwo okwetoola Uganda yonna amakomera abasibe 7 ku 100 balina amanya ga busiraamu naye nga bonna baliyo lwa kigambo eki ADF. Kale ffe ng'abasiraamu temugitwongera twagala nagiwuliza olw'ebizibu n'obuzibu bwe tutuuseeko olw'ekigambo ADF. Kivola Maluseka yagambye nti essaawa eno abamu ku bakungu ba gavumenti n'abakolera gavumenti bafumanya nnyo okulaba bapromotinga ekigambo ADF olw'ensonga nti basobola okukikozesa okunafuya n'okukakkanya amaanyi ga NUP. Batya essaawa eno omusajja nga Lwomushana Kabanda simanyi bano bakiwanda babamwine asobola okujja ku radio n'agamba oba ku TV naga nti Museveni bwe yali ayagala okukyusa gavumenti ezaaliko mu budde obwo yakwata emundu n'agenda mu nsiko n'ayeekera gavumenti okumala emyaka 6 n'awamba obuyinza nti
namwe mwagala kumujja mbuyinza mukwate ekkubo lirimu lyakola ki lyakwata. Omuntu asobola osirikira bw'ati n'alabanga ekituufu n'agamba naye wamma ddala kituufu. Bino bye tulimu ebyogamba mbu twagala kukyusa buyinza mu mirembe awatali kuyiwa musaayi nga tuyise mu nkola y'amateeka tebijja kukola. Olw'ensonga Besigye abibaddemu okumala emyaka 2 n'alemererwa talina kyakyusa. Kati ate era naffe byennyini bye tuzzeemu bitumalira bumalizi budde. Owulira omuntu watandika okupiikinga interest mu kintu ekyo. Oba kitegeera ekiddira kyajja okwebuuza ti naye abasajja bana ba ADF bazoganyiza gavumenti okumala emyaka kumpi 30. Kiki ekibabulamu nti maanyi g'abantu? Mulaba mutya singa tukwata amaanyi g'abantu ne tugagatta ku basajja abo kuba bo balina oludde ebyokulwanyisa tetusobola kulwanyisa musajja ne tumuggyako. Obwongo nga bukuwa nti yes kisoboka. Olaba bwogenda ogwa mu trap y'abasajja abo nga tolaba kulowooza ekyo soka weebuuze nti gwe basindika ku TV ne ku radio ojja odifendinga gavumenti eri mbuyinza esobole okusigala mu buyinza. Lwaki ate gwondage ekkubo mwenyina okuyita okujjaku gavumenti gy'odifendinga? Mutwe kino kitwala ng'omuntu ng'olina emmese mu nnyumba ng'ekulira ebintu byo wabula ng'oyagala gitega katego okugitta. Ebyo byennyini byesinga okulya by'okozesa okugitega. Ebinyeebwa bulijjo byebadde eryange enoonya na binoonya gy'obikwese lw'ogiteze obiyiwa ku fulo awali akamasu esobola okugenda okubirya nga temaze na binoonya egwe mu kamasu. Kati ne bano bamala okumanya nti mwawagala kukyusa bukulembeze nga babaga nti eyo gye muyita wala temwekooloobya nti ewangu w'okuyita muyite mu kkubo mwami Museveni lyayitamu musobole okyusa obuyinza. Oba kitegeera naye nga ki kye banoonya eri trap kubasuula mu trap eyo ng'abasiraamu bwe bagikola ki bwe bagigwamu. Ab'NUP mbeere beegendereza nti bwe munaagwa mu trap eyo ng'abasiraamu bwe bagigwamu ekigenda obbatuukako gy'emiranga gituluma olwaliro ng'abasiraamu olw'ekigambo ADF. Oba okitegeera kyova nti His Excellency bayadde mu America ku CNN n'ayogera ne bamubuuza ku by'okulonda yagambye nti tujja kukwata buli kubo lyonna eriri constitutional. Singa 2026 etuuka nga abasajja bano tetunaba bajja mu buyinza ne bwe kina kyetagisa kwetaba mu kulonda tujja kwetaba mu kulonda. Ekigambo ekyo kyatabudde babuloga ba NRM ne basiiba bize nga bakola live ku live nga bavumirira ekigambo ekyo lwaki Bobi Wine yayogedde bw'atyo nga bagamba Bobi Wine twabagamba talina kiddako oli ayagala kuzanya firimu ze na kubattisa just na kubasibisa yagaggawale nga mwe mufa. Agamba atya nti bagenda kwetaba mu kulonda. Okulonda tekusobola kujjako Museveni. Wembuuza nti gwe buloga wa NRM adifendinga NRM osigala mu buyinza. Kiki ekikunyiza nga Bobi Wine ayogedde ekigambo ekitagenda kujja gavumenti y'omu buyinza? Kiki ekikunyiza? Mbadde ngamba walisanyuse nnyo era n'oyagala nnyo Bobi Wine okubanga ayogedde ekigambo ekigenda okulemesa gavumenti y'omu buyinza gy'odifendinga. Naye ate onyiiga bunyiizi oli musiru onyiigira omuntu ate ayogedde ekigambo ekyamba gavumenti y'okuwangalira mu buyinza gy'olwana okudifendinga ebeerewo. Bale kyemba mmanya kiri kimu tuli wala nnyo mu kutegeera obbasinga. Gwalabeko wa NUP yenna eyakoze live ng'avumira ekigambo ekyo His Excellency yayogedde. Kwayaga nti tujja kukozesa amakubo gonna agali constitutional. Ekisooka amakubo agali constitutional okukyusa gavumenti si kulonda kwokka. Gavumenti ezitolodde zonna ze bakyusizza tebayise mu kulonda. Balonda ne bigaana ne bayita mu bakwate kuba eddala ne bazikyusa. Bashiri simanyi Misiri simanyi Morocco simanyi Ruddawa tebayise mu kulonda. Bakwata amakubo amala agali constitutional ne bakyusa gavumenti. Kireza naffe amakubo ago mu Uganda gye gali era tusobola okugakwata ne tukyusa gavumenti ne bwe kulonda kuwedde oba nga tekunnatuuka. Oba kitegeera kati bw'olaba nga banaatenga abadifendinga gavumenti osigala mu buyinza nga be bavaayo ate ne bavumirira Bobi Wine kyayogedde nga bakulaga nti ekyo kyayogedde kyekiremeza gavumenti mu buyinza weebuuze nti bategeera oba tebategeera ki ekibayombya ng'oli ayogedde ekigambo ekibawangaliza mu buyinza. Kitegeeza nti awo waliwo trap gye baagala obbasuulamu. Mulaba bwe baalumba abantu ab'ekamwenje ne Kaseese bagamba ba ADF baabalumba. Ekyaddidde kyabadde ki? Si kukwata ba NUP temwabalabe nga beekubira omulanga ngagamba mwalumba abantu baffe ne mubatta ne mutuga ba ADF babase. Ate omwaziza okukwata ba ADF mwakutte mufa ba NUP be mumanyi obulungi
Omwana agaze ndi muwanisi wa NUP bankutte n'ekitabo kyange mpandiika ebyaffe eby'ekibiina ne bagamba mbadde mpandiika bayekera ba ADF. Nenga ADF emyaka 30 kati ekigambo ADF nga tukiwulira kyogerwa mu Uganda. Oba kitegeera. So mubeere babuufu era mubeere bazookufu. Essaawa tolanko wa NUP n'agamba omukulembeze oba abawagira NUP nga bagamba nti ekkubo lino ery'okuyita mu mateeka terina gye litutwala katuliveeko tukwate ekkubo eddala teri yakyogeddeko naye gye bujja eyo mu maaso banabamuganya opinkinga interest bajja kulikuluutingayo abantu mu NUP batandika okujja boogera ebigambo ebyo byebyo nno kakasa nti alina amatu abiwulidde bulungi bannayuganda tulina okwebeereramu tukitegere nti abasiraamu baakirozaako olwaleero bakwata omuntu nga mukozi wa bikolobero nga wa ddiini ndala nnyo ne bwaba mu katoliki ne bwaba mu kristaayo ne bwaba mu protestanti oba Museveni thidde bayinza okulwana ennyo bamukyusisa amannya bamutuuma omusiraamu kusobola kubijjisa abasiraamu nti be bakozi b'ebikolobero abatemu naye ng'ensonga olowooza lwaki baakimanya nti abasiraamu bamalirivu singa beegatta ne bagamba nti kati kino kimala tubeeko kye tukola bangu nnyo okubaako kye bakola naye babeesooka babatuuma abatujju in case nti balina kye batandiseewo babagambe mulaba kye twabagamba nti abantu abo batujju n'olwekyo babikola okubatiisa buli omu ati agambe batusibako ddo gwa ADF lwaki twenyiga mu bwegugungo buno kati kiri ku NUP nayo baagala ekirozeeko kireetera abantu b'NUP okutiira ddala okubaako kye bakola mu ggwanga okutaasa ensi yaabwe ebyo byonna Mwami Museveni abikola naye singa bunakyenkya nga bannayuganda beesaza akajegere si kakasa nti anaaba alina w'asobola okubawonera